Ngaba na bola bagama muze simaze. Nze mbaze nze buganye nawe mala. Twatandise kudakika emu nawe kolaki. Nze buganye. You getting me? Ensobi gye tukola kwe kulowooza nti kyoyagala nange kyenkola kinjagala. Anti mugamba mutya abalungi abali mu kutulaba tubaniriza nyu mu kaseera kano agange Big Daddy MC ate nga tuli ku Viki exclusive mpozi njagala ukayite The Ellen package nene tukuwa ebyo byonna ebiri mu lane ya entertainment specifically kati wali ekinde semisinde nino mukulu Viki bigenda bicha baida byampola mpola idi ebera aduha mubaraka bisolo biba bisolo eno tetusooka kusiiba eriko bokusiiba tetusooka kusiiba soko obuze kubatulaba tweyongereyo kale mugamba mutya abatulaba abatwekuumiddeko programu mpya buli kimu kipya bagiyita batya The Ellen eyo lane eyo kigwayo kitya kati anti ebiseera bisinga bwe tuba tuvuga wali eri kuyingiza ekibuga wali eri kujjayo kati tusigadde muri ya entertainment mwe tutambulira entertainment mukisazeeko ne mukiyita Ellen okategedda kantu video jiweka like subscribing like commenting tubeera nga tusimbudde omukutu Viki exclusive nga tuyingidde idi yes twina akabadde katambula kano mbadde saa kale ko omukulu yoro yagambye bimususeeko anti family ya Gashumba embera engeri gyetambulamu family y'abavandimwe mbutusuubire bino wammanga ekisooka omutima guyinza okuba nga gukuba nnyo sinakutegeera okusala mu size okusenyuka enviiri mbera kyate embiro ziyinza okubaawo nga byonna nno biri kwani oyo Gashumba omudigizeewo waffe Dasitanta mwana wa Zinaiti ng'ate kiki ate eri taata teyabikoze funyemu embiro kukefumba kukache kati kwesaba omanya tusuubira omukyala ali tusuubira ebbugumo lyayitiridde lyasusse kintu kyedomodedda kati engoye ayambala masaati kati simanyi olinayo kuzadde oba toyina nze ndabika nze sinsobola naye ne malwaliro ogendayo obaddeko ne bakyali babazadde ebyaleeba mbimanyi bakunyumiza ku mbeera ebeerawo nga ozza ku mwana ng'obadde oyinawo asooka ng'obaddewo n'asooka kati nga oyina kuzzaawo omulala second born edda kyakolanga nnyo amakulu nga bassaawo grace period nti mu myaka nga 5 nja kuzaala nyongere nja kuzzaako nja kuzza n'abaana bedda besingangako myaka ebiri ku esatu awo nga we bazannya okitegedde pozi oyo gwe baawaayo nga tebasoose kukola kakubye eddirisa yazaalanga buli mwaka ekiriwo saawa eno kyekiriwa emyaka oba giri emeka kira Gashumba agamba 23 ye buli mwaka gya celebratinga shira akona 23 ejije gyatugamba Ricky ayina bye yaŋŋamba Ricky man ngaga ekushira yafulumyanga ebyama by'omunju kati gwe kyoboyina omanyi kweja emyaka bagenda kumuzzaako eja 23 tugende n'ebyo tutambulira awo kale tukoona 25 kuba tugatteko ebiri gino daddy ya datingira ku mwaka gumu daddy na preparingira mwaka omulala gumu omukolo tumuwa 25 kale 25 kweja emyaka kati mugina esatu gyozizza mu kuzzaako omwana atera okubeerawo afuna embiro okitegeera aliwo ebisente bimanyi okujja ku mibiri gy'abaana olumu bufunamu ne measles ne kafuna embiro kati niza mamange Shira Gashumba sali agadde mirimu agenda funa ekisente ate ebisente by'abakazi abali embuto nga naddala taata wa ina gwe yafunyisiza bikwata wano na wano ensi wera kamama kakola night ate kakola mu bagagga kinzo omugagga ayinza okuwaba nga tulabye ekisente nedda yamukubye ekinusu ku ttama babanga baana babavunze bwe ndowooza be bafune bibeera ebyo kati abagagga bafuna embiro ezo z'embiro tezeewa kati embiro ziizo
However, Shira Gashumba tukusabira katusubire nti bino webinaba bizze tojja kwesikamu nenga nibogenda ku research mugende ku Google mumanye biki ebitukawo nga bazza ku mwana kati bino ekibuzo kiri nti mu myaka gino Shira tusubire okubiraba. First of all, Shira omukolo we gwaliyo mwenna mwalinga mwebuuza lwaki akkiriza daddy amwanjulire sister nenga ate sister ye mama we nga ye mami sister amwanjulenga mami okitegedde kiki nagamba no leave daddy to be to enjoy I enjoying life ye okitegedde kintu kati ate daddy najja akatwongera okatugumiriza nakubawo nti nze wali omwana gwendabyeko nga veri si wamuno mu kibuga kati mwenugu yebogeza kisoboka naye kati yate yafa ku myaka nze nnumi yagamba kasitaba nga asuuka 18 amateeka abaga katwale lwakuba nyini kuuka oveni kuuka oba omukulu Frank Gashumba agamba abugumanga kuuka omukulu Frank Gashumba just lately avayo natugamba nti you know he is a good inspirational talker to avayo now to watch abulirira nnyo nera motivational speaker nabo tebesigika kituufu oyinza okubeera inspirational mu bigambo byo kati kinatidde mu kyeki mama Shira naawangala mu bufumbo ne mama Shira yangu yodufuna tewakayita weeks 3 zokka nga tuvudde mukolo nabagamba abantu nti twagenda ogenda mukolo abadde mitala mayanja bamumanyi somewhere there station yemu bayina bamumanyi tebanfuna bubi naye tulinamu enjogera mbu abaana we balwebweru eyo akomawo nga ali hai yaddenga saagala kukozesa nnyo kigambo kino eky'obwakadamu naye tukiraba ennyumba akadamu kati ayinza okuba nga abadde mitala mayanja agenza okudda ku butaka sigamba nti yafuna kadama tebanfuna bubi ate ye kadama musango ate naye mukazi ndabeera kati ekibuuzo kiri nti omukulu Gashumba mu ngeri gy'amalamu emikolo mu bwangu nga tayagala kumanya terezaamu ekigambo mu ngeri gy'akola ki emikolo okumalamu emikolo mu bwangu mu ngeri gye yaddukisaamu emikolo ekigambo okumala mikolo nakyo kirala kisinza mukolo ki kisanti gwe tulina eddoboozi nga awa advice agamba nti omukyala n'omwami mu buliri ye bw'abanga atuuse ku ntikko tomunyumiza ngaba nabwala bagamba muze simaze nze mbaze nze buganye nawe mala twatandise ku dakiika emu nawe kolaki nze buganye yogeri mi ensobi gye tukola kwe kulowooza nti kyoyagala nange kyenkola kyenjagala kati wayi yange ku mwana ono omuto twasimbudde ffen katukomeo bagise Ellen and Big Daddy MC atenga n'omukulu Vicky katukomeo bagise Ellen ku Vicky exclusive wewa